banango musajja Museveni asosola abantu. Museveni musosoze. Wetuugirira sawa zineno His Excellency Robert Kyagulanyi kugambye mitembo ono mwana Katonda yamukwatako kyakoze mbalala buli omu atiddemu nkugambye babadde bamanyi nti no mbalala yonna yayero nayo olunaku olwaleero basobodde kubeera nga baba proving atongo batya ogenda kubeera nga obinyonyoka mu video eno babadde bonna bali mu NRM sawa zineno batandise okubeera nga bakyuka basajja muvuno mundoza mu mwewuliriddeko waliwo munnabalala benkuletedde mu maaso awo ogenda kubeera nga weerabirako naye nga tetunagendayo video eno mbadde nsaba osooka ogimpereka like obanga omaze kumpereka like making sure nti no subscribe no subscribe nga wegatte ku mukutu gwaffe guno olunaku olwaleero nga bwenkugambye basajja bivule oluvannyuma okubeera nga alaba His Excellency Robert Kyagulanyi biki bye yakoze ng'ali wali eri embalala agambiddewo nedda nze nazeeyo dda ku National Unity Platform 7 oli muntu mubi nnyo video yino njagala osooka ogyewulirireko togamba nti no ndi kutema mugambo tumali tweyongereyo n'ebirala maaso awo byonna njagala tubiwa obudde kubanga biri very sensitive. Banango musajja Museveni asosola abantu. Museveni musosoze muzibu. Bw'otunulira kakati ebifo byonna ebisava byonna by'abanankole. Ebifo byonna eby'amagye eby'amaanyi byonna by'abanankole. Essente zaffe ekitavu ky'abakozi gye tutereka sente zaffe za NNSSF akikulira munankole. Akakiko k'ebyokulonda akakulira munankole. Omwogezi waako munankole. Omuwandiisi waako munankole. Bw'ogenda mu kkomera akulira amakomera munankole. Omwogezi w'amakomera munankole. Bank of Uganda agikulira munankole. Buli awali ssente munankole. Minisita w'ebyensimbi munankole. Omuwandiisi ow'enkalakkalira Kinisi Muhakanizi naye munankole. Buli awali ssente banankole. Bw'ogenda mu bitongole ebisoloza omusolo eggwanga kwe liyimiridde akikulira kaakati munankole. Ekitongole ekisinga okufuna ssente nnyingi ku bajeti y'eggwanga eky'ebyenguudo Kagina akikulira munankole. Bw'ogenda mu magye CMI munankole. ISO munankole. Akulira SFC munankole. Tuli banyivu buli awali ssente munankole yaliwo. Naye Katonda nga bwali omulamu olunaku lujja kukya tuli tumagamaga ebbali n'ebbali nga tetukyabalaba. Tulimba ne tutendereza Mukama Katonda ayinza byonna nga twebaza eyatutikkula omugugu gw'abasajja bano Bannayuganda. Katonda abankuumire. Wali wantu wasinga tribalism nga wano okakasa bana basajja wala abenyindo bantu bafunyo atuka batono kituufu batono okuba batekinga power balina security wano wetuli tulinga bali mu barracks. Are you for real? I swear. Wajudde basirikale beerera okuka ennyumba bbiri ey'okusatu mundu buli nnyumba mundu ogenda mu nnyumba okukola ogendeyo kukola omwana myaka 12 13 afuluma na mundu genda kulunda. Kati mwe muli eyo Kampala mulowooza mbu abanyankole be babalemesezza be babamazeko emirembe abanyankole temubawaayiriza. Bano abasajja bakozesa olulimi lw'abanyankole. Just beekwekamu request. Bannange eyo message eri strong nnyo omusajja ampadde message. Mbagamba kitumbedde wano sitya oba nfanfe. Yes. Okulwanirira eggwanga lyaffe lino okuva mu mikono gy'abazungu nabo bamala kwewaayo. Ate bo mwebuuze bo bakikola batya ng'ebiseera ebyo tewali mawulire tewaliwo na intaneti. Naye kati ffe tulina amawulire olwaliwo nsobola okumanya kiri ekotiddo kati. Ne bo bajjajjaffe beekunga batya ne bagamba twegatte nga tebalina na communication yonna oba abazungu. Ne kati mwe abannansi abaddugavu abali wano Bannayuganda ffenna Omusebeyo Mukyoli Omulamu Omuteeso ffenna tuteme tutya okwegata okugoba obusajja obutawera na mitwalo 3. Salamu alaikum. Agati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe
gambawo enamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku namba yange eno. Ngamba ankole mulimu abantu bwe bati Tusi, Abayima, Abakiga n'Abanankole. Kati Abakiga n'Abanankole babayita Abiiru. Ate bali baana b'abantu. Kati kye tusanga abaana b'abantu Abatuusi n'Abayima be balina obusobozi buli kintu kyonna. Bwe tugenda mu by'obufuzi be basalawo anaakulembera ekitundu kino. Ate bwe tugenda mu by'obufuzi fa Abayiru tetubeera na busobozi bw'okunoonya abakulembeze be twagala. Ate wabeerayo embundu ne ssente. Bwe bigaana n'okukuta bakola ki? Batta. Bwe tugenda mu by'obulamu tuyina rifaaro embalala ya Western Region. Naye ebizimbe ebipya ebirimu bya private, they are owned privately, bya bwananyini. Then tuyinamu n'amaduuka g'amalagala aga bwananyini nga siga private. Ate tuyinamu bine ebizimbe ebikade bye bazimba mu lujimu y'oboti. Kati ebyabanaku Abiiru mwe bagenda ate n'osanga abalwadde nga beebaka wabweru bali ku oxygen bali ne ku drip. Ate nga ebikozesa mu ddwaliro bakujjako ssente. Kati okulaba nga CT scan bakujjako $335. Buli kimu mu ddwaliro tukola ki? Tukisasula. Ate nga lya gavumenti. Ate mu masomero osanga essomero limu lina abaana nga 7 nga balina abasomesa nga 10 oba 7 mu private. Ate nga tebalina na classrooms aw'okutuula. Ate n'ekirala mu education wabeerayo scholarships eziva mu state naye zigenda mu families ezimu zino ez'Abatuusi n'Abayima. Ate economically mu byenfuna be balina ebyenfuna eby'amaanyi. Be balina zi factories. Ate tebasasula misoro, tebasasula bills z'amasanyalaze, tebasasula bills z'amazzi. Ate oluvannyuma ezo zonna bill baziteeka ku bana Abayiru abalina obubizinesi obutono. Ate n'ekirala mu Ankole region bano the Tusi and Bayima be balina okusalawo mwana waani agenda ku mulimu guno, mwana waani anaagenda mu magye, anaagenda mu poliisi. N'obw'otuukayo ekyo kikugoberera ne bagamba ono omwana wa gundi tumuwe ekifo kino. Kati ffe tusigala nga Abayiru tukolera the Tusi and the Bayima. Ate bwe tuvaayo eggwanga litulaba kimu. Naye bo the Tusi and Bayima beekwese wansi w'Abayiru okulimba eggwanga mbu ffenna tuli kimu. Balina Abayiru be bakozesa ngeno nga bwe kiri. The ministers, the what, nga bava mu Buganda region, mu other regions. Ne waffe bwe kityo bwe kiri.